Makko Essuula 7. Awo Abafalisaayo n'abannyonnyozi b'amateeka abaali bavudde e Yerusaalemi bwe baakuŋŋaanira awali Yesu, ne balaba abamu ku bayigirizwa be nga baliisa engalo ezitatukuziddwa, kwe kugamba nga tebazinaabye ng'obulombolombo bw'Abayudaaya bwe bulagira. Abafalisaayo n'Abayudaaya abalala bonna baakuumanga empisa y'abajjajjaabwe ey'obutalya nga tebamaze kunaaba mu ngalo ng'obulombolombo bwabwe bwe bulagira, era bye bajjanga mu katale nga tebabirya okuggyako nga bimaze okutukuzibwa. Baalina n'obulombolombo obulala bungi bwe baakuumanga, ng'okwoza ebikopo, ebibya n'entamu ez'ekikomo. Awo Abafalisaayo n'abannyonnyozi b'amateeka ne babuuza Yesu nti, lwaki abayigirizwa abo tebagoberera bulombolombo bw'abajjajjaffe, naye ne balya ng'engalo zaabwe tezitukuzibbwa? Yesu n'abaddamu nti, bakuusa mmwe. Isaaya omulanzi yaboogerako byawandiika bituufu nti, abantu bano banzisaamu ekitiibwa mu bigambo bugambo, naye emitima gyabwe tegindiiko. N'engeri gye bansinzaamu si ntuufu, kubanga ebigambo eby'abantu obuntu bye bayigiriza ng'amateeka ga Katonda. Muleka ekiragiro kya Katonda ne mukuuma obulombolombo bw'abantu. N'abagamba nate nti, mukola bubi okugaana ekiragiro kya Katonda mulyoke mukuuma obulombolombo bwammwe. Musa yalagira nti kitaawo ne nnyoko bassangamu ekitiibwa, era nti anaavumanga kitaawo oba nnyina ateekwa kuttibwa. Naye mmwe mugamba nti singa omuntu ategeeza kitaawo oba nnyina nti kye yandimuwadde okumuyamba kifuuse korubaani, ekitegeeza nti kiwongeddwa eri Katonda, olwo nga temukyamukkiriza kubaako kantu n'akamu kaakolera kitaawo oba nnyina. Bwe mutyo ekyo Katonda kyagamba ne mukidibya, nga mugoberera obulombolombo bwammwe bwe muyigiriza, era mukola n'ebirala bingi eby'engeri eyo. Awo Yesu n'ayita ekibiina ky'abantu nate, ne bajja waali, n'abagamba nti, mumpulirize mwenna era mwetegereze. Ebyo omuntu by'alya si bye byonoona empisa ze, wabula ebyo ebiva mu mutima gwe bye bizoonoona. Obanga waliwo alina amatu ag'okuwulira awulire. Olwo n'alekawo ekibiina ky'abantu n'ayingira mu nnyumba. Abayigirizwa be ne bamubuuza amakulu g'ekyo ky'ayogedde, n'abagamba nti, bwe mutyo nammwe temutegedde? Temulaba nti omuntu by'alya si bye byonoona empisa ze? Emmere teyingira mu mutima gwe, wabula egenda mu lubuto, mweva n'efuluma. Yesu mu kwogera bw'atyo yalaga nti tewali byakulya abantu bye bateekwa okuziza, era n'agamba nti, omuntu by'akola ne by'ayogera bye byonoona empisa ze. Kubanga mu mutima gw'omuntu mwe muva ebirowoozo ebibi, obukaba, obubbi, obutemu, obwenzi, okululunkanira ebintu, ebikolwa ebibi ebya buli ngeri, obukumpanya, obuluvu, obujja, okwogera obubi ku balala, okwekulumbaza n'obugwagwa. Ebintu bino byonna ebibi biva mu mutima ne byonoona empisa z'omuntu. Yesu bwe yavaawo n'alaga mu kitundu ekiriraanye ebibuga Tiro ne Sidoni, n'abeera mu maka agamu, n'atayagala bantu bamanye, kyokka n'atasobola kwekisa. Waaliwo omukazi eyalina kawala ke akaaliko omwoyo omubi. Bwe yawulira ettutumu lya Yesu, amangu ago n'agenda gy'ali, n'afukamira okumpi n'ebigere bye. Omukazi oyo teyali Muyudaaya, yali nzaalwa y'e Fenikiya mu nsi y'e Siriya. N'asaba Yesu agobe omwoyo omubi ku kawala ke. Yesu n'amuddamu nti, leka abaana be baba basooka okulya bakkute, kubanga bwe baba tebannakkuta si kirungi okuddira emmere yaabwe n'esuulirwa embwa. Omukazi n'addamu Yesu nti, weewaawo ssebo, naye n'embwa bwe ziba wansi w'emmeeza zirya ku bukunkumuka obuva ku mmere y'abaana. Yesu n'amugamba nti, olw'ebigambo bino by'ozzeemu, weddireyo eka, muwala wo omwoyo omubi gumuvuddeko. Awo n'addayo eka, n'asanga nga muwala we agalamidde ku buliri, era ng'omwoyo omubi gumuvuddeko. Awo Yesu n'ava mu kitundu eky'e Tiro n'alaga ku nnyanja y'e Ggaliraaya, ng'ayita mu bitundu eby'e Sidoni ne Dekapoli. Ne wabaawo abaamuleetera kiggala, era eyali tasobola kwogera bulungi, ne bamwegayirira amukwateko. Awo Yesu n'ajja omuntu ono mu kibiina ky'abantu,
n'amuzza ku bbali, n'amussa engalo mu matu, n'awanda amalusu, n'amukwata ku lulimi. Ate n'ayimusa amaaso eri eggulu, n'assa ekikkowe, n'agamba omuntu oyo nti, Efata, ekitegeeza nti, zibuka. Awo amatu ge ne gazibuka, n'enkolo y'olulimi lwe n'esumulukuka, n'ayogera bulungi. Yesu n'akuutira abantu kino obutakibuulirako balala, naye gye yakomya okubakuutira, ate bo gye baakomya okukibunyisiza ddala wonna. Bonna abaakiwulira ne bawuniikirira nnyo nga bagamba nti, byonna bikola bulungi. Ababadde abaggavu b'amatu abasobozesezza okuwulira, ate abadde bakasiru n'abasobozesa okwogera.